Nkubuzaako gwe mukwano gwange eyeekuumidde ku Reni Media, Reni Rogers ge mannya gange. Era nga right about now ate nyina eggulire ly'omukulu oyo lyenkuleetedde. Before that bambi, make it a point to subscribe. Subscribinga wansi ku kagambo subscribe otekeko n'akade ate obeere nga olaba byonna bye tukuwa wano ku Reni Media. Obeere omu ku bantu abasooka okubiraba nga tebinnaba kutuuka walala wonna. Mpozi ate kantumire koko ku mikwano gyange mwenna abatulabanga musinziira mu nsi ez'enjawulo ogamba nga Dubai, Oman, Qatar, Saudi Arabia, n'abali mu Turkey, abali mu Oman, ensi zonna zonna ezitwetoolodde awamu n'abatulabanga musinziira waneeno e Uganda. Muli bamaanyi era kyemukola kyamaanyi. Okay, eggulire lyenkuleetedde ate olwaleero lya musajja mukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba kw'ogatta ne Bobi Wine. Emabegakaawo omukulu ono First Son mutabani wa president w'eggwanga ate yavaayo n'abaako tweet gye yawandiika n'agamba nti ayagala okusisinkana Bobi Wine batuule boogeremu kubanga abawagizi be nti nno kye bamusaba n'agamba nti ayagala asisinkane muganda woono oba kuva ddi ate babeere nga babaako kye balumaalumamu kimu bibiri bisatu oba bina. Bw'atyo bwe yamala okukola tweet eyo ate abantu bangi baavaayo ne bareactinga bangi ne balaga endowooza zaabwe. Byonna eggulire nalikolera eryo naye Bobi Wine naye teyabandaaza bw'atyo emabegakaawo ate yavaayo n'abanga amwanukula n'agamba nti ye mwetegefu okubanga ayogera n'abo abantu abeerufu. Naye ng'ekyo tekinnabaawo omukulu ono General Muhoozi Kainerugaba ne taata we amanyiddwa nga President Museveni omukulembeze w'eggwanga lino ate balina okukomya ebikolwa ebyo eby'okubanga abantu bangi balekeddwa nga bamulekwa, abamu nga bannamwandu ate abamu nga batulugunyiziddwa. N'agamba nti babeere nga bawa ekitiibwa eddembe ery'obuntu awamu n'enfuga ey'amateeka. N'agamba nti omuntu yekka yekka ali free ate yasobola okuteesa. N'agamba nti munzigyeko ekigatto ku bulago bwange ate nja kufuna eddoboozi eryogera nammwe. Bamuggyeko ekigatto ku bulago bwe ate afuna eddoboozi eryogera nabo. Kinajjukirwa nti omukulu Bobi Wine ono nno nga muyimbi era ng'eryo ly'erinnya lye lyakozesa ku stage. Gavumenti yavaayo n'emuteekako envumbo okubanga ate taddamu kuyimba ku kivulu kyonna kyonna wano e Uganda. Kakati nno omukulu ono ebivulu byonna byabadde azze nga akwasaganya abadde ate ayimbira bweru wa ggwanga nga wano mu Uganda takkirizibwa kuteekamu wadde ekivulu oba okuyimbirako ewantu wonna. Bw'atyo yavuddeyo n'abanga ayanukula omukulu ono General Muhoozi Kainerugaba First Son wa president w'eggwanga Uganda ate abeere nga akakasa nti bamuggyako ekigatto kye bamutadde ku bulago bwe kubanga eddoboozi lye lyonna lyatuusa eri abawagizi be eri abantu ate n'engeri gy'akolamu akasente akikola ayita mu music. So nno baamulinnyako ogugatto gumageetisi ate ku bulago nga ssaawa zino takyakkirizibwa kuyimba. So agambye nti bamuggyeko ogugatto gumageetisi gwe baamuteeka mu bulago asobole okuba nga abasabula raga ate ne ka message kabatuuke. Omusajja ono gye buvuddekawo yabuuza nti kasuka ali keeko. Anyway, Reni Rogers ge mannya gange era nga nze mbaddewo okubanga nkuweereza atandaba kusubscribinga bambi subscribe ate obeere ng'otugoberera. Okay, Reni Rogers be my name and you are watching on Reni Media. Subscribe, make it a point to subscribe. Reni Rogers be my name once again, and right about now I sign out. Love you all.